اللهم اقبل بقلوبنا إلى دينك يا من وعد فعوفى وعوعد فعفى اغفر لما ضرب وعصى يا من تسره طاعتنا ولا تضره معصيتنا هب لنا ما يسرك واغفر لنا ما لا يضرك أشهد أن لا إله إلا الله ما تقلم سمع نطقا ومن سكت علم سرا ومن عاش فعليه رزق ومن مات فإليه منقلب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه تبارك وتعالى حكمة وطريقا وسننا وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد أوصي النفس وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. abibitiibwa abakkiriza nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange tewaliwo asinzibwa mu butuufu okusinzibwa okujjako Allah jalla jalaalu ate yekka n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu waate era mubaka we. Naamira omwoyo gwange nenjammwe mu mbeera yonna ekutuukangako, mu mbeera yonna gy'osanga nga yakanyigo, teweetantalanga okukola shiriki. Ebintu byonna ebirala binafuwe, naye okkeera enkya n'oddira ebintu ebitaakontributinga ku kutondebwako n'obisaba mu bunafu bwabyo, mu bwetaavu bwabyo, wallahi a'zamu dhuluma inda Allah, obulyazamanyi obukyasinza obunene. Kyova olaba waliwo ekigambo abantu kye batuteekako naye si kituufu. Abantu bagamba nti nno abo baddira obusiraamu ne babukulembeza ku buwangwa, ate ng'obusiraamu eddiini ezo zasangawo obuwangwa. Eyo statement si ntuufu, statement si ntuufu, era ekyo kikwate. Era nga bagamba kati olaba obusiraamu bulwanyisa kalica, ekyo si kituufu. Obusiraamu tebusobola kulwanyisa kalica. Lwaki? Kubanga ekibuuzo, who was the first Muganda man? Who was the first Muganda man? Kintu. Who was the first man to be created by God? Adam. Ba Adam baba baki? Ku Adam ne kintu ani yasookawo. Kati ate obusiraamu obwasookawo ate bulwanyise. Ekyo kimu. Ensonga endala, enkola yonna eya kalica nga yampisa obusiraamu tebugiinaako buzibu. Yonna enkola ya kalica. Edda Abaganda baaliranga ku lujjuliro, tewali taabu okutiisa abaana nga babagamba bw'onootuula ku ssiga ojja kuyimpawa. Just ekyalingamu okubatiisa, ayinza okutuula ku ssiga nga lyokya, naye enkola ya kalica nga yanzikiriza, ekyo nedda. Kubanga oba ogenze mu ddiini endala, eno mu busiraamu oba ovuddeyo, kasita ebintu biyingira mu woofiisi, nga woofiisi nnene nga ki, ng'okkeera enkya omuntu n'agamba toyina buzibu kweyita nsuubuga. Era obusiraamu bukikubiriza okuba n'ekika kyo, okweyita Ssewanyana, okweyita Ssentongo, okweyita Namubiru, toyina taabu. Omusiiba guli awa, okkeera enkya omusiraamu
n'agamba kati nga nze ayogera ndi wa kika kya nseenene. ne bukeera enkya omuntu n'agamba nti neddira nseenene era sizirya. Allah, weddira mamba togirya. eyo woofiisi nnene, woofiisi yatulagira bye tulya ne bye tutalya. ani yatonda enseenene? abanga basiramu, salaamu aleikum. ani yatonda enseenene? nga temuddamu namaanyi, mumanyiyo omulala. ani yatonda enseenene? kati bw'amaze okutonda enseenene n'agamba muzirye. era kyova olaba nze ŋŋamba abantu ffe situnalwanyisaako Buganda nga tubulwa, tuyinza okulwanyisa ate baganda baffe. obusiraamu bwajja kulwanyisa bantu. ffe just enseenene zino tuzirya. ffe tulya nseenene Allah ze yatonda. ezamugawula tetusobola zirya, zino eza Allah ze yatonda ffe ze tulya. zino emmamba eno Mungu gye yatonda ffe gye tulya. eyagabunga tetusobola girya. eyagabunga eriika, gwe emmamba yagabunga eriika. omusajja mugallo omukulu w'ekika ky'enseenene atasobola dde okutonda ekyoya kyayo natandika okuwa amateeka g'enseenene tonde muzirya. ekyo nedda, oyo katemba nedda. kati ewoofiisi eba nnene, abantu bagende bagamba nti bajjajjaffe. ekyo kyennyini kyemwogera. ebintu bingi mu Buganda bizze bikyuka, bingi mu Buganda bizze bikyuka. olaba Allah bwe yagamba wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana. ne Allah abuuza awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. wadde bajjajjammwe baali tebategeera era nga tebaali ku bulungamu, oyagala obagondere. wala Allah yabuuza wa idha qila lahum ta'alaw ila ma anzala Allah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. olabi ono mu Buganda edda omukazi teyalyanga nkoko. omukazi omuganda nga tasobola kulya nkoko ng'ogikombako. era jjajjange wali kubayita bwe batuzaala ali myaka 95 negamba ffe tetwalyanga nkoko. enkoko omuganda si bwe kyalisa. naye essaawa eno ng'ogenda okukwasa mwana muwala ebintu byonna biwedde, omukolo gwa lwa 6 Sande, n'omugamba njagala tusinkaneko ku Javaazi ku Lwokuna. ne musinkana n'omugamba kati nga bw'omanyi ffe tuli Baganda wadde tuli basiraamu, naye kakatya nti okimanyi wano mu Buganda omukazi talya nkoko. badde nsaba okujja ogenda kujja naye ebikwatagana n'enkoko bwendeeta nga tokombako. ayinza okukkiriza, akkiriza batakkiriza mudde muno n'amaanyi. bino si jjuma, akkiriza batakkiriza. olabye esobola okukkiriza. edda abantu abakuumanga Ssaabasajja balinga bambowa, si bwe kiri, era nga balina amafumu. bwe kiri oba si bwe kiri? essaawa eno abakuuma Ssaabasajja balina ki? bambowa oba baki? ngekyo temukayana, ekyo nga temukayana. ebintu bikyuse, bintu bikyuse. jojozi tubadde tulina sisita wange yafudde kubayita nga tuziika ewaka, waliwo tulina awo nawo tulinawo ekijja. kati twali awo ekiro ssaawa 8 nga ntudde, bamaama bali awo bakojja. kati tuba tudde ssaawa 8 ogw'ekiro. omuvubuka omu gwe twakola naye ku kyalo najja n'agamba Sempagala nakavidiyo ko ke nalaba ng'ogamba nti oli enseenene. jjukira famire zaffe nga bw'omanyi abamu baba banafunafu. nangamba njagala nkubuuze wano nga bamaama wo weebali ne bakojja n'abakulu b'ebika b'enkima enseenene ogirya. ne mugamba enseenene ddamuki
Allah damu kiki ngoyinza okwogera ebigambo bano tebajja bitegeera naye omukulu w'ekika ky'enkima kubanga famire jjajja mwami Kizimula banene nnyo mu kika ky'enkima jjajjange nagamba muzuku kyogamba mbuno kati bwofuna omukyala kubanga nze abanzaala abakyala baba bankima bwofuna omukyala nga wankima ogenda mwasi omuwasa taba maama kati otyo bwe badda mu kiraasi ne mugamba mukulu w'ekika nekibuuzo bw'okiddamu nga neŋŋamba mbuuza senga omusajja nga ye Lukwago agenda n'agula malaaya bw'amugula n'amutuusa mu loogi bw'amutuusa mu loogi malaaya aba yeegira yejjamu engoye endaga muntu yeneegwa endaga muntu egenda okugwa nga kuliko Nantongo kubanga Lukwago wankima ne Nantongo abawaaki ne mugamba mukulu w'ekika omusajja ono ayinza okugamba Lukwago nagamba kyokka gwira bamalaaya gwe Nantongo zaamu engoye z'olimu annyinaze ne mubuuza ayinza obutamwenda akola okuba mwannyinaze nagamba akakati ate awo wabaawo ekintu ekiba kimutembi kwegamba ku bwenzi wokkirizibwa okwenda kuwa omuziro bw'aba zina neba bya halaali oyo katemba nedda ebyo mwabuzabuzanga bantu badda guno omulembe ffe tuli bazibu ffe tuli bagezi nnyo tuli bagezi guno omulembe gw'abagezi ebyo byali byadda byali katemba ate mulina kutukwata mpola kubanga tuli baana bammwe gwe bona otandika okutugamba mbuno neddabe obusiraamu kiraya kye nabadde ngamba ne bagamba nti kakati ogize nnyo ne bagamba seeka eyali amanyikiddwa nga mumumanyi wano mu Uganda ekyasinza okutiibwa bwe Buganda nejje naabutya naye ngaettafaali likutte wansi ne waggulu ettafaali nga likutte wansi ne waggulu bajjamu abantu ssente kubanga ettafaali kwali kuzimba masiro amasiro lyessaba eddene seeka muzaata yayimirira gye yayimirira nagamba bannange abasiraamu twawule ebintu bibiri we can't serve two masters at the goal abasiraamu tebawa ssente mu masiro oyo shiriki seeka bwayogera ekigambo ekyo teri atamuvuma okujjako abatono bwe bamuvuma ekawempe 90% basiraamu seeka muzaata ayinayo amaka abasiraamu bamuyita beemupi ne baseeka ayimini bayita Katikkiro ne bafukamira ne bagamba sebo Katikkiro tusonyiwe ekyo ekivubuka kimuzaata kyeno ne twasobezza era ne basonda obukadde 10 ne bamuyita Omutanzania seeka yagamba ne bonna asigala ogwo ono tawhidi tuyinayo tukoma tuba tukyali awo waliwo haji bamuyita Haji Mminge bwe yafa n'alanga bamuziike mu mbugo zaali 7 mwamuwulira seeka muzaati nasinzira ku palu nagamba bannemwe bahaji mute njagala mwawule mu Buganda tulina we tukoma you can't serve two masters at a go naye abasajja ne bakola ekyatya omwana wa seeka nemwambaza ate ne babagambako ne bagamba nti anti lugoye banne tugenda bafiirako luno olutalo bannaye tugenda bafiirako waliwo yaŋŋambye kakati olumbi abanene nze simanyi munene ku ddiini omunene omunene manyimu amunene anti kakati kati wandizeeko wano ku kitebe nze sirina ebyo nze simanyi ebyo erifujo tusobola dikkiriza mu busiraamu omusajja yali ku mani haji etegerekeka omwana ne bamaaza olubugo mbwate simanya bakakiroti anti luno olugoye lwaki tolusiibamu olubugo lusiibe muno oba lugoye lusiibemu lwaki tolusiibamu anti engeri gye luli olugoye lusiibemu obuzaabuza lusiibemu osobola tusiibamu neraga osobola tusiibamu olubugo kubanga lumanyikiddwa nti abambala embugo bakiriku gwolabye otya senga Joero Ssenyonyi Joero Ssenyonyi anyamumanyi
mwogezi wa Nuupu sibe kiri najja ku kitebe kya Nuupu ng'ayambadde t-shirt ya yero NRM kuliko ekifaananyi kya President Museveni n'agamba banne wadde yambadde t-shirt ya President Museveni naye nze ndi wa Nuupu nze ndi mu struggle kino just eno t-shirt mu t-shirt n'olugoye muyinza okukkiriza mmwe olabye otya senga Robinah Nabbanja Prime Minister Honorable babayita ekyankwanzi President Museveni n'agenda mu t-shirt ya Bobi Wine n'agamba President nze ndi wena lemwadde mu t-shirt ya kubanga luno lugoye bayinza okukkiriza sebe ebyeddiini byoyagala omusajja yambala ekkanzu n'enkofiira ngandawera ya lubugo ebyo genda obikolere wajjajjaawo eyo si ddiini tujja kufiirawo si ddiini bakakurosi bwe bwotugamba mbuno tweddira the first muganda maani kintu ye yali yeddira kintu twagala tutegeere ekintu yali yeddira kintu tutegeere omuziro gwe ye ate baaba muzaala bali boyeddira kintu olaina ansa tukwate empola kwate empola tugende empola walaba otalina ansa naawe omanyi jjajjawa kintu kyeyalyeddira oba nawe ogolo ate waneno okimanyi munabalangira nabo tebalina kyebeddira sebabalangira bo bagezi balya buli kimu kyebagadde ebyo tetugenda bikkiriza nze nange ndi mulangira so baagala bawase buli gwe baagala kutubuzaabuza waneeno naffe tujja kuwasa buli gwe twagala okujjako abo Allah bye yatugamba ise babalangira bo ne balya buli kimu abambejja twabaguddemu kyova olaba Allah jalla jalla mu surati Rum yagamba daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fima razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum kakhifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin yaqilun Allah jalla jalla ekyokulabirako abasajja senga mukyala wajja gyoli nafukamira nagamba mwami muli mu kisenge nagamba mwami ekisooka yakusheetu ekyangeetufiirira bulani mwami nkwebaza emyaka abiri tetumaze naawe sitoma buli nsige njagadde okugendamu ogirittemu abo famire yange obayambye ne mwami kusaba kolereri ogamba ki nogamba mwami kolereri nagamba kinwange amuleki nomugamba mwami badde nsaba asikaali ono akuguuma twamujja kalamujja twamujjalo tubadde n'emyaka 18 asikaali ono tumuwa omusaala asula ebweru asikaali asula ebweru ku lwaffe embadde nkusaba mwami wadde tumuwa omusaala mbadde nsaba omwaka omulamba omwaka gulimu ennaku 36 mbadde nsaba omwaka omulamba nsula nawe mwami wange ne mbadde nsaba mwaka ogwo nsuleko n'asikaali ayinza okukkiriza eddakiika 3 gokka mu mwaka omulamba oyinza okukkiriza kale amukwateko obukwasi ku bbeere osobola okukkiriza ate mwe abakyala senga mwami waakusaba musuleko ne hawusi gaalo eddakiika 3 ku buliri nga hawusi gaalo ali ku ddyo gwe oli ku kkono nga bw'amala gwe adda ku hawusi gaalo ani ayinza okukkiriza bwe kibanga gwe tosobola kushiyalinga mukazi olaba obeera mubezi ng'olina muwala gw'ogwana gw'oyogereza wali ku mubalaka mu kattawuni n'ofuna amolenti n'olwa bamukwana n'omukubira ne Sumaya sikutegeera nina abavubuka be nakulabye nabo olinawo omusinkanye mbuno bwe restaurant bwammwe bwalayisi nomugamba nedda nagamba nedda baŋŋambye nedda tonnamuwasa naye owulira ofa niye olaba gwe tosobola kusharinga mukazi na muntu mulala niye olaba Allah jalla jalaalu khaliqu kulli shay'in raziqu kulli shay'in hafidhu kulli shay'in maliku kulli shay'in n'ekitiibwa kye olaba ali waffe nga bw'omala okusaala subuhi ate nga bw'okwatamugali olaba ali waffe golaba mu magezi go ali waffe golaba mu magezi go n'ekitiibwa kye olaba ali waffe
nabeshe tubage ebitiibwa oba oli wano ng'oyina ebigali osamira wano oli mu kifo kikyamu okujjako ng'obiresi byojja era gwe n'okusala waliwo yabadde ambuuza nannabaseeka omuntu ng'ayina irizi ayina ebigali anaabajjanaba ate onaabayaaki omuntu ayina ebigali lwaki onaabajjanaba era omuntu ng'oyina ebibbo by'abalongo gwe bw'ova emmanju yingira buyingizi mu muzikiti omuntu ayina irizi ate atereeza wuzi otereeza yawe oweyingire mu muzikiti omuntu ayina ebigali naawe yingira buyingizi mu muzikiti kubanga mu kusaala kuno togenda kufuna mpeera naye kale ojja okola exercise era oli wa ddembe ng'olina ebigali eswala egenda mu maaso olina irizi ku rukuu asiri tusala asiri akanya gwe bwe tuba tugenda ku rukuu imaamu n'agamba ng'agenda ku rukuu oli wa ddembe ogenda ku sujuuda ogamba nti nagende ku sujuuda n'ansangayo bwe tusala kola akabiri tuli mu tahiyatu ey'okubiri ayimusa okutima ey'okusatu oli wa ddembe okusigalawo era oli wa ddembe n'okukwata essimu alo omanyi ono tuli mu swala oli wa ddembe tanasita salaamu gwe nosaza salaamu kubanga walaqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta ekyo yakigamba ekitonde ekisinga ebbeeyi nakigamba gwe muhammadi oba kungattako ne weesiba yinzi nobeera n'akatanga mu nnyumba n'oyalula abalongo la yahabitanna amaluka byonna nandibisazizaamu wala takunanna min alkhasirin ate nebuuki bwe kibanga allah mweteefunefu okusazaamu ebyalira ate gweyindireeki mugenda ne mutiisatiisa baseeka gweolina obuyinza obusazamu okusiba kw'abantu olina obuyinza obusazamu nze nno nina obuyinza obutta eswala oba obadde oteesiraliza baseeka balanzibakanaganga nze eswala nzitta eswala nzitta n'okusiiba era woba osamira tosaalangako kankuwa ekyokulabirako singa omuntu ajja n'akubuuza n'agamba seeka salaamu aleikum abuuza gwe n'agamba nva kusaala asubi nensadira amatala saddeetaano werabire nkimanyi nziba nnyo nenjagadde kusaala ttaano oli musiraamu tuyabajjajjange basiraamu n'akugamba bwe ndeese takbira nengamba allahu akbar mufo kyokusoma alifatiha ansaalidde nabbi allahumma salli ala muhammadi wa ala ali bwe ngenze ku rukuu nensoma ikhlas bwe ngenze ku sujudu nensoma faraqi bwe mbadde ku tahiyatu nensoma yasini nemala nensaza salaamu nakubuuza omuddamu wangi omuddamu otya bweolina obuyinza obugitta mu byasomye byonna mulimu ekya bayibuli bweolina obuyinza obugitta kati nga naawe botta essola yoyo gwe naawe erevaawo obwokoma zaawo mpitawo nga nawe bosseeyoyo mpitawo even abaddu ba allah jalla jalaaluhu ekyo kibadde kiggula lwejji mu dakiika 10 eno wasiya gwe musomo seeka abadde ambuuza naŋŋamba waayo ogenda kusomesa musomo ki neŋŋamba simanyi genda kufunira awo sinalaba bantu oba musingamu banigaawo manyi firikize misomo gifunira wano oba basajja bakulu manyi olaba abalabuli olabanga abaniga bangi ng'oswikinga olabanga abayaayi bangi ng'oswikinga abasajja kati mugambi simanyi ninja kulabiraawo kati ngenza okugira bwe nti omanye ekiggula bwe kisyo kitegere ne bashiriki ne kati bwengizengize bwe nti kati nfunye wasiiri ne awala marra olwokuba ono yali yaŋŋamba dda nali nzize kusomesa ku zaka kyenali njagala okujja okusomesako naye ngenza okugira kati ate nekiya kyembadde njagala okusomesa yembadde nsomesa naye kambalaamire kino nga bwe tugambye nti omushiriku byasaala byonna nemakka tateekeddwa genda abakkiriza ku mushiriku tongerako omuntu ono bw'oba oli wano muganda wange ng'oli wano ng'olina obutakkaanya nebagana nawe wava ku bantu ba famire naawe osaalira bwereere kyova olaba mu ramadaani abasajja abakola shiriki abakyala abasamira abantu abaabya ennyimbe tubagamba balye emisana mu ramadaani bwe tumala tugattako abantu abalala
abange nga wava ku bantu ba famire naawe byokola okola bwereere. Abange abasiraamu bwe mwagala emirembe nga mujagaza Allah mudeeri alinganda zammwe. Wekitiibwa Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma yalamira omuyizi Said ibn Jubairi n'agamba la tusahibu qati'i rahim, tofuulanga omuntu yenna yava ku bantu ba famire kwangu. Newe mba mbadde bamukwano nga mulina bizinesi mugatta omuntu n'omulyamu ekigambo ekigamba nze tonyumiza famire, oyo mwawo. Omuntu yenna nga yava ku bantu ba famire tomufuulanga mukwano gwo, oyo muveeko. Kiringa keera nkyango olina omuntu gw'otambula naye ne bagamba oyo omuntu akutula oluganda muyeekera inda Allah. Ibn Abbas agamba tomufuulanga mukwano gwo. Lwaki? Kubanga fa inni wajadtuhu mal'unatan fi kitabillahi thalathat mawaqif. Ibn Abbas agamba kubanga omuntu akutula oluganda yamusanga mu Qur'an nga Allah yamukolimira emirundi ebiri. Aya zirisi olaba okunywa omwenge zambi ddene, okulya embizi zambi ddene, okulya ebisiyaga kinene, okwenda kinene, okulya riba kinene. Olunaku lumu okumanya riba kinene Nabbi Muhammad sallallahu olunaku lumu yagamba dirhamu riba, dirhamu emu eya riba oba siringi emu eya riba yaakuluhu rajulu, omuntu gyalya wahuwa yalamu ng'amanyi ashaddu min 36 zanyatan, kisingirira mukaaga. Okutta omuntu kinene. Olunaku lumu Allah yagamba omuntu botta omuntu mutaamida ng'ogenderedde fakaannama katala nnasa jamia, ne agonnagonna amazambi manene. Naye omuntu okubanga olina obutakkanya ne baganda bo kinene okusinga ebyo nga webyogedde. Okubanga olina obutakkanya ne baganda bo kinene ashaddu okusinga omuntu omala omwaka myaka 2 nga tugenze gye bakuzaala mwaka myaka 2 tugenze gye bakuzaala. Nina baseeka be nabadde ngamba era ennaku zino enjiri badde gitambuza abantu abakola daawa. Ogenda n'olira seeka ng'ali mbalala asomesa, teri kikulu mu nsi muno nga daawa. Wallahi waman ahsanu qawla mimma daa ila Allah wa amila saliha wa qala innani min almuslimin. Seeka ali mbalala asomesa basigala kikulu. N'owulira seeka ali Buyikwe, n'owulira seeka ali Mbaale nakusatu, seeka ali Arua, seeka ali Gomba. Naye seeka abeera embalala yagenze okusomesa basiraamu n'omusanga ng'alina mwannyinaze we sisita we abeerandejje namasomero amaze emyaka 7. Kyokka wulira ali bantu b'embalala, ali bantu ba Arua. Ani yakutuma embalala? Mwannyoko ng'alindejje tomulambula. Oli mbalala, oli Arua, oli Buyikwe. Mwannyoko ali Kaleerwe, ali Mpereerwe, ali Matugga. Aya esokeri mu Surat Baqara Allah yagamba alladhina yanquduna ahada Allahi min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ulira Allah kyebere kidako kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Aya yokubiri eri mu Suratu Ra'd Allah yagamba walladhina yanquduna ahada Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'na wa lahum su'ud dar. Ne wabatumanyi ngurabu agamba aya yokusatu eri mu Suratu Muhammad Allah yagamba fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. شوف ولا بقى كفامي زفت كل من يلزم نفس ما يقال حديث البخاري نادم من أحب أن يبسط له في رزقه وممكن أن يقال عبد أمك زيزي ينفنا أمك الجوزة ويمسع له في أثره الله كونغيرو موانغاز أبي تقول لا yagamba falyasbiru rahimahu yunga luganda. Nabi salama nagamba hadithi endala waliwo abantu bangi
abamala okuziika bakitaabwe nga kitaawe yamala okufa n'amuziika era Akayi n'agamba kasita amaze okuziika taata ekkuba eridde era Akayi erigadde. Olunaku luwaggala ekkuba eridde era Akayi lwe lunaku Allah lwereeterawo esirwaneebiizo. Tolina kyokola amu nakikiriza walla okuva ku swala kati ate sola aba tagikiriza ng'oleka hijja ng'oleka Ramadaan. Kitaawe yafa naye alina basenga, olina basenga. Your father had sisters. Your father had brothers. Mama yafa, she had sisters. She had brothers. Chovolaba Adi ibn Hatim radiyallahu anhu yajja as-Sa'di an Abi Rabi'a as-Sa'di yajja Nabi sallallahu alaihi wasallam agamba bayna nahnu julusun 'inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam atugamba dumubali batudde ne Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa rajul min bani Salima ne wajja omusajja nga ava mu kika kya bani Salima nga batudde Nabi namubuza hal baqiya min birri abawayya abarruhuma shay'un bihi ba'da mawtihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam tuulidde obukulu bw'okondera abakadde nga bakyali balamu nsobola okuyisa obulumi bakadde baffe nga baafa kubanga abakadde baffe tubagondera hayyan wa mayitan balamu bafu. Nabbi n'agamba qaala bwe walina abakadde bo nga baafa bino olina okukola ebintu ebyo. Yagamba ekisooka as-salaatu alayhima okubasabira emirundi etatu. Ekyokubiri wali istighfaaru lahuma. Ekyokusatu kyenjagadde wasilatu rahimi allati la tusallu illa bihima okuyunga abaali ab'enganda za kitaawe. Kyokola buli woyunga sengaawo oba ogondedde kitaawo okapulirayo, buli wokolagana obulungi nekkojjaawo oba ogondedde nnyoko. Kyova olaba mu hadithi al-Qudusi Allah jalla jalaaluhu yagamba ana ar-Rahman, nze Rahman wa ana khalaqtu ar-rahima, nze natonda oluganda naye n'agamba washtaqaqtu laha min asmi, ne bukeera enkya nenzija erinnya ly'oluganda kubanga oluganda bayita rahim. Oluganda okulutuuma erinnya nalujja mu linnya lyange. Faman wasalaha, yenna ayunga abantu ba famire wasaltuhu, Allah naye akuyunga. Ate waman qata'aha, yenna abaawukanako qata'tuhu, buli wova kuba oluganda oba ojjeewo sila wakati wo ne Allah. Kasita obavaako oba ojjeewo sila. Kyova olabera Nabbi Muhammad sallama yagamba inna rahmata, okusaasira kwa Allah la tanziru, tekukka ala qaumin ku bantu fihim khati'i rahim, abantu nga batudde nga bonna balongoofu mu muzikiti nga bagenda kusaba dduwa nga mulimu omuntu atakolagana bantu ba famire ye, Allah tasawo okusaasira kwe. Tunuulira obubi omuntu akutula oluganda, obubiibwe n'okukolimirwakwe kukosa n'abantu abalala. Kyova olaba olunaku lumu Abu Huraira yajja mu muzikiti, Mawla Salman Mawla Uthman bin Affan anyuma yagamba olunaku lumu waliwo hadara ng'etudde mulimu basahaba ne batabi'i. Abu Huraira najja n'agamba, teyatuula, yagamba qati'i rahim, omuntu ng'ali wano ng'alina obutakkanya ne baganda be, yava ku bantu ba famire, falyakumu minna, situka oveewo. Tabi'i agamba, rawi agamba teri yasituka mu hadara hatta qala thalatha, okutuusa Abu Huraira yayogera ebigambo emirundi egi, kubanga yagamba uharriju, nyigiriza buli muntu yenna akutula oluganda, situla waali, kubanga basahaba baali bakimanyi nti omuntu akutula oluganda ali maluuni. Ne bwe yayogera emirundi esatu ne wabaawo omuvubuka eyasituka eyava mu hadara n'akwata ekkubo n'agenda ebisengaawe, kad qata'aha mundu sanatayn, amaze emyaka ebiri takolagana naye. Era bwe yayingira erisengaawe, senga n'amubuuza ya buna akhi, owange omwana wa mwannyinazi, ma jaa bika, ate ononye eki? Mwanne eyawulako mwagamba nze natta kitammwe ng'ate mumpaayiriza, omaze emyaka ebiri tombuuza oyagala ki? Omuvubuka yamugamba, munnaaye tubadde tulina we tuli. Abu Huraira n'agamba bwati ne bwati. Senga yamugamba ekigambo n'amugamba irji ilayhi, ddayo eri gyali, fasaluhu oba fasaluhu, ddayo gyali omubuuze lima qaala dhaaka, lwaki ayogedde ebyo. Omuvubuka naddayo n'abuuza Abu Huraira n'agamba hadithi gye njagadde, n'amugamba munnaye ekyo nkyogedde kubanga inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi yaqulu, nawulira Nabi sallallahu alayhi agamba inna a'mala bani adam, emirimu gy'omwana adamu tu'radu, janjulu ala Allahi tabaraka wa taala ashiyat al-khamis, janjulu eri Allah
akawungezi k'olwokuna lailata jumuati ekiro kikesola okutaano ne nabbi yagamba fala emirimu gy'omuntu ng'alina obutakkanya ne baganda be gyo Allah tagikkiriza berasanze ne bwenkomaawo emirimu gy'omuntu ng'olina obutakkanya ne baganda bo Allah takkiriza omukyala n'avuma abantu ba famire ng'oseka omukyala golabye obukulu kabulenga n'abakyala omukyala n'avuma ab'eŋŋanda ng'oseka bangi mumwe mulina bannyinammwe bali mu owino batunda gonja batunda ndagala basiika mamba basiika mpuuta babonaabona naye ng'olina emmotoka eyiyo omukyala wamugulira emmotoka mukyalawo emmotoka ey'abaana weeri olina emmotoka ey'omukozi etambuza ebintu nemanya okuba tebwafaanana n'atuuka okugenda ku kyeyo n'agamba kaŋŋende enkole wadde bampa emitwalo 7 nfune kapito wa bukadde 2 n'asaddaako obulamu bwe ng'osobola okukwata obukadde 3 n'ogulira malaya essimu nga manya okuba tebwafaanana omukyala avuma atya abantu ba famire ng'oseka omukyala emiya mukazi gwomanyi sisitawo kyali gyoli omukyala omuyita hani bebi oyo gwoyita hani bugenda kukeera enkya Allah amufuula ekigaji yanaafuuka ddi ekigaji ani akyalina omukyala kumbi bajjajjaffe abajungu tekasita baakola eddiini Allah yabanguyiza ng'abeera mu nnyumba nga mulimu ebisenge 4 abakyala bonna bawula ebisenge ate nga ne bwadda n'ebinyeebwa ate nga bonna yabafuna nga mbeerera bonna Allah yabamugondeza ssebo mwami nga bonna obugonvu neggwa akakazi kamu kamugwe kati kyokka nga amahale wa mwaravu fo ennyumba gyasulamu bukadde 7 bizinensi bukadde 2 naye ebivumo kirabe kigira ogumwa tonjasamirako nze tomanyiira abasajja batuuka ku ddaala nga bwe yagendanga okuwasa mukyala namba 2 ng'agamba namba 1 n'amugamba tereza ekisenge ndeeta muganda bwegezi okigambe mukyala olaba amakagonogeezi okimugamba olabe olimba bulimbi tulina olumbe egindi gundi yafiiriddwa yogera ng'omusajja olabe yogera olabe empala enywera miguwa olabe bw'atakkuba empiko olwo olubuto yogera olabe ebinaddiira kubanga oluganda lusaba hadithi eri mu Bukhari nabi salama yagamba arrahim oluganda luno muallaqatun bil arushi Allah yalunga ku arushi hali mu Bukhari hadithi teeka n'ekizampe arushi ya Allah oluganda luliyoko taqulu lusaba edduwa buli lunaku ne lugamba mani wasalani wasalakullah ayi Allah yakolagana obulungi n'abantu ba famire mu malire ebizibu waman qata'ani yenna abaawukanako qata'ahu Allah muddeeyo eri famire zammwe bwemba mwagala emirembe muddeeyo eri famire tuli mu mwezi gwa Desemba omwezi gw'emikolo gy'okumanyagana abantu bamiteeka ebyo bakyasinza okutula eŋŋanda era bakyasinza ebizibu omuteeko ogusooka bantu abalina ssente shaitani emugamba olina ssente abafamire tobetondera sebo nno kakkana olina ssente nazimba bwati tolina kyoli wallahi ku famire kakkana beera bwoti bangi ababadde n'ebintu byotalina bakasiiwuukira hadi 7 acres olina ki buno omotoka obukadde bwemupakinze oba obukadde bwemupakinze olina sente ziriwa buno obuyumba obukadde obuli emakindi embe olina sente eri waggulu gyolivaayo Allah asenye abantu genda wewaanawaana weeraga ki tomanyi kusoma Kurani weeraga ki kakkana Jacob Olanya bamutwala mu America Jacob Olanya Nambezi President Museveni bw'avaako kuddako Chief Justice bw'avaako speaker yaddako bwe baali bamutwala for treatment bahayalinga a special jet for him n'agenda mu maaso first class mu malwaliro among the 3 hospitals agasinga okuba expensive worldwide ne bwe baali bamuze akomera mu box mu migugu scrap dunia inacheti yakomera mu migugu zino sente zino zetulina olaba zino sente buli mwaka bere sente gyalina guno omukono gwa Mutebire Governor Bank of Uganda gumukono gwe ne eyasayiningako
ali mayiro 9 Allah amutadde mayiro 9 okuva e Kampala. Kamuje ne bwetula ku kabuli ye teri ayinza gigobako. Kamuje ngette kabuli amutebire ne bagamba gwe Kamuje vayo nali governor waliwo ayinza gigobako. Kati gwe bisakyo sayini okusendezani kakkana eri waggulu vayo. Allah anyize bantu ng'oleeta gwe akafo katono kamera bajje no tumwine kamera Beria Kategaya Nobo Mayombo Kasirye Gwanga Mulwana BMK munsi muno mwetulinga BMK kalimu Afrika n'abantu bali mu kyenyanja bamuteeka mu kafo katono enkowe katono eri waggulu gyoli waggulu vayo kabuli buli kika kya muntu mweki gwe byolowooza nti nno biri buli kabuli mweki bwe abaniga ngo obuniga bwe bukwewaza batupaka mwebali eri ettaka batupaka mwebali bwe abalaasi balakidube mwebali Bob Marley ate obulaasi bwabwe bwali bwa nsi yonna ensi yonna ng'emanyi Bob Marley neggwani akumanyi tugende ku Mubaraka wano bayitawo batya Lusaka tugende ku Mubaraka tubuuze omulaasi wa wano mu Lusaka Juma tubabuuza bange omulaasi Juma abayaye beyo tubamanyi olaba ku Mubaraka tebakumanyi bekabakola upcoming artists ba AK47 mwebali Ivan Semwanga mwebali teri kyoli kye bataali ni abaana abasiraamu abavubuka abaana banaddiini mubbe simu z'abantu amayirungi ne gabeeranga amayirungi zina n'abeeranga zina Allah agenda kukwata ekyo ekibuga kibaddemu abayaga bakato musege babulaka eryekawempe mu Kimumba asabaddeyo abasajja abazibu bazebula zebu toyina kyoli kibataali ne mudda mu kulya ebikoola okulya amayirungi mwena amaaso gonna ne gamyuka ne babagambako ne mwekyanga maani nze maani wange nze gyemizikisi gyantama maani kyali wange buli wogendeyo baseeka maani boogera ku bikoola maani oli ne bayaaye banno maani wange nze byakutama ani akuyise Allah ajja kusse na bwati abaniga banno kye bagenda okuyamba kintu eki kulwanira bitiiro teri agenda kwekasi kati omuteeko gw'abagaga omuteeko ogusembayo gwe maliiza nagwo ogukutula oluganda gwe gwaffe abatava musala abate shaitani alitugamba ab'enganda bakafiiri babyenyimbe temugendayo basomeddwa mwe mulina imaani temugendayo ani agenda obakolako oyo omuganda walunda embizi yeewuwo oyo alunda embizi yeewuwo oyo bwalunda embizi nekimujjako okuba nti nosimuganda we kimujjako okuba nti nosimuganda we gwasinga nabi Muhammadi salama gwomusinga Asima binti Abubakari radiyallahu anha oyo maama we bwe yajja atali musiraamu yajja gyali Asima agamba qadimat alayya ummi wa hiya mushrikatun musamize mulokole yajja gyali Asima nagenda Nabi Muhammadi nagamba qadimat alayya ummi wa hiya la Nabi sallallahu mama wange atali musiraamu azze gyandi afa asiru ummi nkolagane naye Nabbi nga tanaddamu ansa Allah asinza kwarushe nayanukula Asima nassa aya mu Surat Mutahina nagamba la yanhakum llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin. Nabbi nagamba Asima siri ummaki siri ummaki genda okulagani abo bebammwe mubeerewo mu buli nkiiko za famire buli woonodduka mu nkiiko za famire bagenda kukola ebinene naye buli woobaawo bwoti buli lukiiko nga bwoli obeerawo bwoti waliwo bingi bibatayisaawo nga bwoli era batenda kutesa agamba omutabuliiki wali kisijja kyogera naye buli we muvaawo nga mulowooza mulina imaani bugenda kukera enkyolo kuba tebalina ddiini bagenda kuzimba essabo ku kijja kya kitaawo ate oli basasulu Allah ekigambo kino kyengenda okugamba ijma al ulama ku dakiika esatu mbuzaako bbiri abamanyi bonna okuva ku basaba kye bagamba abantu bangi badde emakka omundi ogwokubiri nulaba omuntu nga yewa nagamba nakola hijja 8 umura 2
okudda emakka omulundi ogwokubiri, okudda emakka omulundi ogwokusatu, okudda emakka omulundi ogwokuna, essalemu gyosaala ku Kaaba emitwalo 10, naye okudda emakka omulundi ogwokubiri ogwokusatu okukwata obukadde 20 badde ogenda okudda emakka, okubuwa muganda wo abadde apangisa agule okubuwa muganda wo atandike bizinesi kyofunamu empeera okusinga okudda emakka omulundi ogwokubiri oba ogwokusatu ogwokuna. Limaadha? Lwaki? Kubanga okudda emakka omulundi ogwokubiri sunna, ate okuyamba oluganda lwaki. Bakyala baffe, kino kankitereze nga mbaliriza, bakyala baffe we can't underlook them. Babbeyi bakyala baffe, our wives are very vital, very significant, very important bakyala baffe. Babbeyi naye bakinaffe bazitowa okubasinga maaso ga Allah. Basisitazi baffe babbeyi maaso ga Allah okusinga bakyala baffe. Kankwe ekyokulabirako, senga ofanga mu nsi muno olese abakyala bananga toyina mwana, kino kiri toyina mwana naye olese abakyala bameka nofa, abakyala bameka ne sisitawo gwobadde tokolagana naye, kitegeeza muli mu nsi muno n'abantu bakolagana abakyala bana ne sisitawo wamugobeewo ng'olese obukadde 2 ulire abajjajjamaaali obukadde obwo 2 bakyala bo bano bebawako rugo yebawako akoota. Lwaki abawakoota? Abawako rugo liadami wujudu farul wajib, kubanga toyina mwana, oba kubanga oyina omwana bandi badde bafuna fumuno kati bafuna kimu kyakona kubanga toyina mwana. A quote of 200 bukadde 200 divided by 4 obukadde 40 bonna bana bagabana ezo, kitegeeza 50 million divided by 4 wali 48 obukadde 10 million. Buli mukyala Allah yamuwa obukadde 10 million tubawadde Allah kyeyabawa. Allah n'atulagira mwannyoko gobadde tokolagana naye, Allah yamuwaako nisfu, half of 200 obukadde 2 by half meka. Allah netukwata obukadde 1 tuwasisitawo kale va mukamuli. Mu irimu ya faraidu tulina omulyango baguyita baabu raddu oba baabu ridda, omulyango okuddiza. Tulaba abantu bano ab'emiteeko ebiri kyekibayingiza mu byobugagga byo. Tusooka ne tulaba abakyala bano lwaki bafunye ku maaliyo, sababu min asbabin iri tebadde birika, kubanga wamuwoowa mahale abajulizi ne wali kakale. Ate mwannyoko lwaki afuna ku byobugagga? Nsonga ki? Musaayi nasaba. Nawe atamanyi dini tuteeke ku minzaani, omusaayi ninga tekisinga obuzibu. Omusaayi Allah n'atulagira balansi obukadde 5 tubwongere sisitawo. Oyo gwozanyirako balansi obukadde 50 Allah n'atugamba mubwongere sisitawo. Saballa jalla jasasa musasa tutereze obulamu butono baseka bagamba ebigambo okuva ku makya naye abange ngokyalina akaseera. Lowooza nnyo ku kunaazibwa kw'okulowoozebwa, lowooza nnyo ku kuzingibwako okulowoozebwa, lowooza akaseera bakagenda kukeera ekyanga oliwo otekepama oyinza okusika ekifaananyi nga bano bazze mu byalo olubyalo olibalira wakatali mufaki ekifaananyi boliboti entebe bazikulumiza boliboti mufaki bagaja amazzi galiwa ali okufumba amazzi abaana bagaaba omukyala agaaba bayisa akatabo ka exercise salamu alaikum.